Gavumenti erina enteekateeka y'okumalawo okusaasaana kw'obulwadde bwa mukenenya ng'eyita mu bitongole byayo eby'obyobulamu eby'enjawulo ogunaatuukira omwaka 2023. Walabiseewo essuubi nti ekirooto kino kyandituukirira. Kino kivudde ku alipoota okuva mu kitongole ki Uganda AIDS Commission okulambika ng'omuwendo gw'abantu kati abeekebeza ekirwadde kya mukenenya bwe gweyongedde so nga n'abo abatandika eddagala bangi bw'ogeraageranya ku mbeera nga bw'ebadde emyaka egiyise. We are saying what is the number of people, the percentage of people who have HIV, whether it was gotten 40 years ago or it was gotten yesterday. That's the prevalence, and it has decreased from 7.6% in 2020 to 6.3% in 2024, and we are thankful for your intervention. Bino bituukiddwako ekitongole ekya Uganda AIDS Commission ne UNAIDS bwe babadde basisinkanye Obwakabaka okubanjulira ensaasaanya y'ensimbi ezaakungaanyizibwa mu misinde gya Kabaka omwaka guno. People coming to test without feeling that why am I in the open? So that is being achieved as well. If that is achieved, people can go for testing, people can take their medication. Those will be 3 zeros. And normally when we speak, we want you to remember those 3 zeros. That's what we are working towards. 0 new infection, 0 AIDS-related death, and 0 stigma and discrimination. What we see is that if you are able to reduce new infection, it means behaviors have changed, it means people have accessed the services, it means people understand that it is important if there's health sex or other activities they do prevention or they do. So a reduction in new infections by 1% in the country, of which Uganda Kingdom contributed 79% reduction, is something that you need to grasp for. Okusinziira ku Ruth Ssennyonyi, ssentebe w'akakiiko ka Uganda AIDS Commission, n'engeri kati akawuka gye keegiriisizza mu bitundu bya Buganda ekendedde, so ng'emabegako Buganda yabanga ku mwanjo mu bitundu ebisingamu abalwadde ba mukenenya. Tutuuse leero bwe twatandikira okukwata ku mukenenya ng'Obwakabaka, mukenenya yali waggulu nnyo naddala mu Buganda era mu district za Buganda. Bwe twogerera district zaalinga 10 naye batulaze aba Uganda AIDS Commission n'aba UNAIDS nti ate kati district zigaddemu 3 ezikyali waggulu. Kiba kitegeeza nti kaweefube bwe tukwatidde awamu ffenna mu misinde gya Ssaabasajja atadde ettaffaali ddene ku bulamu bw'abantu. Ffe ng'ab'ekitongole ky'ebyeddagala tukizudde nti abantu abatonotono abakyakwatibwa obulwadde kuba tukitegeddeko ki mu Buganda abantu ebitundu 7.9 ku buli 100 tebakyakwatibwa obulwadde bwa siriimu. Kitegeeza nti ebitundu 21 ebisigaddeyo senga nabo bava mu kukozesa obubi eddagala ne bifuuka ebiragalagala, fenga tukakasa nti tujja kuba tulinyira ddala obulwadde bwa siriimu ku nfeete. Oluvannyuma w'ekitiibwa Waggwa Nsibirwa, omuwanika w'ensawo y'emisinde gy'Obwakabaka ayanjulidde bannayuganda obuwumbi 2 n'obukadde 924 ezaakuŋŋaanyizibwa mu misinde gy'omwaka guno. 1705 ku mbuga z'amagombolola era ne tukola n'ebyoto ku masaza 18 ng'ekiri eyo abaana b'amasomero n'abavubuka nga bookya ennyama nga bawuliriza engeri akawuka kano gye tusobola okukalwanyisaamu. Era twakozesa ensimbi ezo awalala ku ntegeka ensira z'ebyobulamu era nga bakebera abantu era nga babuulirirwa. Ye Katikkiro Charles Peter Mayiga atenderezza omulimu ogukoleddwa bannayuganda nga bawagira n'okuvujjirira emisinde nga badduukirira omulanga gwa Kabaka n'abasaba obuteetuulako okulwanyisa obulwadde buno. Abavubuka bwe munaate bakebera tekibawonya mukenenya, ate bwe batakukebere n'otegera bw'oyimiridde kabaate kubanga abeera ayongera okukula owulidde ssebo omugoma. Ate bw'osanga temulina olwo ensonga y'okwekuuma ebeera nkulu nnyo. Ayongedde okujjukiza abasajja nti buvunaanyizibwa bwabwe okuyimirira ku magulu gaabwe kubanga bo y'empagi. Waliwo ebituukiddwako naye siriimu akyaliyo. Tulina okutaasa omwana omuwala tosowaza muwala kuba abasajja ffe tukwanakwana. Kakati omuwala eri ayinza obuteevaamu kugamba kigambo emirundi egisinga mmwe ffe abasajja ffe tukikola.
ate omuwala bw'omala omuwa ssente ez'okufumba enviiri n'ez'okwebyula n'ez'okugula akawoowo omuwala ajja kutya okugamba nti tugende batukebeze kuba gwe omuwa ssente ezifumba enviiri kati gwebeera musajja oyimirire ku magulu gonna tugende batukebeze. Enteekateeka y'amazaalibwa g'Obwakabaka yatandikibwawo mu mwaka gwa 2014 n'ekigendererwa ky'okulwanyisa endwadde enkambwe mu bannayuganda gamba nga Mukenenya, Nalubiri n'endala. Teddy Nakaliga, Agafeeyo ku Spark TV.